this formation paralyzed the structures of Democratic Party. Ng'otuuka ku scoreboard ng'otunuulira nti Museveni awo yali atandise okunafuya ekibiina ekyali kisinga okubeera eky'amaanyi mu byobufuzi bya Uganda. Because it was a well-planned move. It is something that needed, one, to buy the members from the political party by giving them ebifo eby'amaanyi nga bw'olaba nti no Semwogerere yali aweeredde obwa minisita nga bakava mu nsiko. Yes. Two, okujja abantu abamu mu political scene okubajja mu Uganda okubawa obwambasada oba okubawa offices oba assignments babeere nga bali busy mu mirimu bave mu politics okubeera appointed in government agencies. Yeah. Three, n'okujjawo abamu mu ngeri y'okubatta kyekimu ku ze strategies ezaali ku mmeeza mu kunafuya ebibiina by'obufuzi kubanga abakulu bano bwe baali bava mu nsiko baatunuulira ebintu byonna ebiyinza okubeera threats eri plan yaabwe ey'okufuga. Kkiriza obugaana the 50-year plan ey'okufuga Uganda was on paper. Naye reform agenda bwe yeeyubula n'efuuka FDC yajjawo position ya legitimate opposition party eya Democratic Party n'egikwasa FDC. Yes. Nekibeera nti omuntu akulembera Uganda ava mu West n'omuntu avuganya Uganda ava mu West. Ava mu West, yeah. Kati kankole statement eno nayo mugitegeere. In fact njiddamu buzzi. Nakugamba nti these guys balina kye bayita comradeship abaali mu nsiko. Yeah. Etagenda kusangulwawo. Etagenda kusangulwawo wadde oba kiki. Okuleka nga Mukama Katonda yalese ne bagamba nti nno gundi afudde oba afudde atya that one ekitta omuntu oyo kye kimuleetera okuva mu kye twandise comradeship bracket. Yes. So olaba nti olwaleero Dr. Kizza Besigye abadde asobola okubeera nga ye presidential candidate wa FDC naye nga business zaadamu kyewandiise omukono zisigala zitambula bulungi nnyo tezibeera affected. Yes. Oba okitegeera. Naye ng'ate bangi ku abo abamukwatirako nga bamuwaayo ku kasente nga bono gabo babagagga baani abamuwaayo buli mugagga yasponsoringa reform agenda. Bw'okwata peni n'oteeka ku lupapula n'ogamba nti nno reform agenda baani aba sponsoringa. Mwalimu omusajja twamugenda Agre Kiyingi we twogerera mukyala we yafa yakuba masasi ye tasobola kukola business mu Uganda ali Australia. Yes. Mwalimu abasajja abalala besigenda kwasanguza wano kuba kati bo baddayo bakola emirimu gyabwe emirala abalala ne bava mu Uganda. Abalala business zaabwe zaagwira ddala. Lwaki? Kubanga reform agenda was not it was not a pressure group that was established genuinely. Kalinga kakulaba baani abasobola okuvaayo ne bathreateninga obukulembeze bwa status quo. Yes. Era buli yajjayo omutwe. Kaali Kanyerwa. Alina engeri gye Kaali Kanyerwa kakukwatirako nti twakava mu nsiko twagala tutegeere ani oyo akyalina. Abaana baffe be baani? Nange, okay. Ekisooka ye formation ya FDC. Sikikkiriza nti no it's a legitimate opposition party in Uganda. Wadde nga ba supporters n'abamu ku ba members they believe as many things nti it is a true political
opposition party mu Uganda. Arguments zo zibesingewa. Anti nkugambye balina pulaani y'okunafuya ebibiina by'obufuzi binansangwa nga balina okukuleetingawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekitali ky'oyinza ogamba nti nga weekiri kibeerawo nga face naye nga it is not a serious party that is going to take power. Ebanga ddame omanyi ddame efaanana n'omuntu era bwe baba batunda engoye bajambaza n'enyuma omuntu naga bampeeyo esuuti gye mwambaza ddame eyo yakubeera enyumye n'okunyumyanga osobola okugiraba nga ejja kunyumira ebangamu webale nnyo ebbanga eriwedde lyonna lyonna nga tuli mu face ya opposition eya Dr. Kizza Besigye ku mutima ye akimanyi nti tabadde munnabyabufuzi alulira okufuuka pulezidenti wa Uganda wadde nga waliwo ekiseera we kyatuuka oba oliawo omanyi oyinza okuba nga ozanya paati n'oyingira mu karakita n'otuuka naawe okukkiririza ddala nti ddala ndabika ndi paapa wazanyanga paapa naye nawe n'otuuka okugala naye kirabika ndi paapa n'otuuka n'okwagala okuwa omukisa akaseera katuuka Kizza Besigye neyekkiririzamu n'alabikira ddala nti asobola okubeera pulezidenti n'abeera ng'eyeerabidde nti ali mu muzannyo. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweerwa eggwanga naye nga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali Dubai yes estate says zolaba buterevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente oba oyagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Buterevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkyalo za Smart of Media Somon Kawesa saako n'emikutu emirala egy'abamawulire tubaaniriza nate ne tubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo okusinziira yonna gye musinziirira gye mutegeerera olulimi luno Oluganda abali mu Asia abali North ne South America abali e Europe abali mu Africa abali mu continents endala zonna nga mutegeera olulimi luno mbalamusaako saako n'okubaagaliza okubeera program obulungi nze muzukulu wa Gawunga Moses Wamala enda kubeera ne mukulu wange Lozia Smart of Junior of course nga bwe tutera bulijjo okubeera nga tubaleetera ensonga ze mwetaaga okumanya okubeera nga mutegeera okubawabula okubayigiriza n'okubasomesa ebyobufuzi mu ggwanga lyaffe Uganda tuyinza okugamba ddala kituufu bitandise oba byeyongedde okutuvuga direction gye tulina ffenna okuzibukiramu amaaso oludda oluwabula gavumenti abangi lwe balinamu essuubi okusingira ddala ebibiina by'ebyobufuzi bangi nnyo bazze bateeka essuubi mu Forum for Democratic Change, Democratic Party,
n'ebibiina ebirala naye apparently essuubi bw'oba otunuulira numerical strength national unity platform ekyali waggulu since the coming of Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannabyabufuzi abalala. Ebigenda mu maaso mu bibiina ebyobufuzi ever since we hit the road, we went going ensonga ya multi-party dispensation mwaka gwali gwa 2005. That's when we decided okugenda mu bibiina okuddayo mu nfuga y'ebibiina ebingi. Ebibiina ebingi byawandiisibwa ne bijja era ebiwererako ddala n'ebyopposition nayo ne bijja. Wabula bangi badde basonga nnyo olunwe mu bantu ab'enjawulo nga bagamba Dr. Kanukiza Besigye okolera gundi Yoweri Kaguta Museveni muli bakinywi kyekimu tewali njawulo. Buli omu azze asongebwamu olunwe naye nga tulinda bulinzi kadde. Jeno Mugisha muntu gye buvuddeko yaŋŋamba n'okuŋŋamba ku show yange ku Delta TV. It's a matter of time we will see who the real moles are azze akyogera. Ebiri mu FDC ebibaddewo n'ebyongera okubeera nga bigenda mu maaso bikakasa nti kyandibanga kekana akaseera. What's happening inside FDC? Olwaleero mukulu Aloysius Matov Jr. muleetedde mu kiti particularly ekyamawulire yakyazanga abantu bano talk show host for many years. So leero tugenda kwogeranga bannamawulire. He's my brother, a very senior journalist who has hosted politicians for some good time. Mukulu Matovu ndozo olugero lwa eryokanga n'etonnya olwaleero oba omwezi guno lwe tugenda okubeera nga tufuna amakulu gaalo nesoka olamuse kubatuuliriza ku mikutu gyonna tugende mu maaso ssebo. Neyanza nnyo neyanzege muganda wange Moses wamala ku Uganda eyenkya abatugoberera mwenna ku mikutu gyaffe egy'abannamawulire Carlton Scovia, Solomon Kawesa, Isaac 1Ks, Aloysius Matov Media. Ku nsonga ya FDC ninayo ka upload kengendo okusuulayo ndowooza abantu basobola okugenda ku Aloysius Matov Media aka video ne balaba ku birowoozo byange aka video ngenda kubanga mbaterayo video then oluvannyuma nja kubanga mbasuulayo video wakiri buli lunaku okusinziira ku nsonga ez'enjawulo. Okay, that's good. Tujja kutandika nga tunatutandise then tujja kugenda ate nga twongera omutindo ku content. Wow. Naye muganda wange sebo singa abantu baffe babadde bajjukira nga tebeerabira badde baddeyo mu programs zetuze nga tukola ku mukutu guno gwennyini. Sebo ne baziwuliriza ne balyoka bategeera nti oba oli awo twalinga abalanzi abalanga oba abalengererawo ebyo kati ebigenda mu maaso mu kibiina kya FDC. Sebo naye saagala nkole gundi yange argument yange saagala gikolanga mu nnamawulire lwa nsonga bagamba nti bannamawulire babeera balanced nga tebalina ludda. Ate nga nze kati mu kaseera kano sijja kugaa nti am a practicing journalist. Njagala mpe analysis yange nga omuntu atunuulira ebyobufuzi nga sikozesezza journalistic point of view. Banga bwe nakozesa journalistic point of view nja kubeera limited to discussion. And I don't want to be limited in any way. Olw'ensonga nti ebintu ebigenda mu maaso byetaaga kukwataganya nga bwe bigenda mu maaso. However, mu conversation yaffe eno nja kubuuzamu okera ebibuuzo ebimu ku ebyo bye walaba during the time you used to host these politicians along the way. Yes, I'll answer. And I will gladly answer. Tutandikire wa naye ndowooza okusobola okutegeera obulungi
ensonga eno tusooke tuwe ko ku bannayuganda a brief history, a very brief history about these political parties, most especially the strongest political parties zetubadde nazo okuviira ddala mu mwaka gwa mu myaka gy'ekinaana kale kaŋŋambe sigenda kubeera nga sigenda kulangazza. Okulonda kwa omwaka gw'ekinaana kwali ku musingi gwa bibiina bya bufuzi. Yes. Era nga okusinziira ku byali bivudde mu kulonda kirowoozebwa okuba nti no Democratic Party yali ekulemberwa Paul Kawanga Ssemwogere. Yes. Yali ewanga gw'ekinaana. Mu kalulu ako mwalimu abeesimbyewo ab'enjawulo nga President Museveni olwaleero yali mu kibiina ekimanyiddwa nga UPM. Yes. Nga mwalimu Dr. Apollo Milton Yobote ye yagira mu kibiina kyewandiise ekya UPC. Yes. Olw'obufunda bw'akadde kantambuliraawo. Then tulaba nga ebibiina biggyibbwawo oluvannyuma lwa NRM okuwangula akagamba ke twandiise akanyola biki akaliwo okumala emyaka 5 ku 6 mu bibira bya Uganda. Yes. Era okutuukira ddala mu mwaka gwa 1995 tewaliwo okulonda kwonna. Tuddamu okulonda mu 1996 nga mu kiseera ekyo wadde tetwalondera mu bibiina naye enkola y'ebibiina tulina engeri gyeyeeyolekera mu kalulu ako. Ketwandiise akalulu k'ekinaana ojja kwesanga nga structure za DP zaali zikyaliyo, structure za UPC zaali zikyaliyo, structure za mu kaseera ako ziwandiise za NRM nazo zaali gyeziri. By that time zaali za National Resistance Army NRA eza LC ali gyeziri era zakozesebwanga tools okunoonyeza bacandidates baazo obululu. Kati bwe tukomawo mu 2000 waliwo kye twandiise ekisinde kya reform agenda. Nti bwe tuyingira okulonda kwa 2021 reform agenda oba tugambe nti ekisinde ekyo ne kibeera ne candidate waakyo Dr. Kizza Besigye mu kaseera ake yali amaze okwawukana obubi ne munywanyi we. Jjukira nti Kizza Besigye yaliko chief political commissar. Yes, sir. N'ebifo ebirala byeri akutte mu gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni. Naye bwe yafallinga out ne President Museveni, nze Aloysius Matovu Jr. kyendowooza okuba nti it was a stage managed fall out. So you never believed in it, that it was real? For the very first time, kanjogere ekintu kino abanzikiririzaamu banzikiririzemu, abatanzikiririzaamu balintegeera mu maaso eyo. From the onset of reform agenda, I never believed the formation of Dr. Kizza Besigye as an opposition face in the politics of Uganda. Okay. Ojja kutuwa ensonga. Nze nga Aloysius Matovu Jr. sikikkirizangako nti no yali legitimate oba genuine opposition figure. However, nze mba sirina kye nsobola kukyusa. Omanyi bannayuganda nga bamaze okukyajinga ne booleeta ekintu nga kituufu bayinza obutakuba budde kukola ki kuwuliriza. Oli mutuufu ge mazima kuba baba amaaso gaba galina we gatunudde. Naye nsobola okuwaayo just pointi nga bbiri okwongera okukakasa nti nalowoozaako nti ekintu kino tekyali genuine oluvannyuma lw'okuba nti no mu opposition gundi oba mu liiso lya opposition omusajja
amanyiddwa nga Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere mukama mumuze mirembe yali musajja nga akyali w'amaanyi nnyo wadde nga constitution ya Uganda already yali emuggaliddeyo ng'amaze okwesimbawo mu kalulu k'omwaka gwa 1996 kubanga President Museveni yali mugezi nnyo nti yateeka gates buli ku mulyango weyasanga ng'omuntu ayinza okubeera threat eri obukulembeze bwe ng'amuterawo gate nti oyakoma wali ng'atandise okubaggalirayo yabaggalirangayo ng'ate abaggalirawo ng'akozesa mateeka kiki kye twayogera nti President Museveni yagalanya amateeka nga gayambaye nga gaggalirayo kati Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yali omusajja owa Democratic Party Truth and Justice mazima n'obwenkanya yali tasobola kusala ku myaka gye ng'amaze okwesimbawo yezze buto era akalulu ka 96 ke kalulu ke wandibadde ogamba akaali kasembayo mwe yali akwalifayingira by age. Yes, mpulira nga technically akalulu ka 2021 yali tasobola kabeeramu nga presidential flag bearer wadde nga yali kukibidala kyawagira naye kinajjukira nti mu 2021 bannaffe aba Democratic Party tebafieldinga candidate yenna. Yes, mu bwa president njagala kulaga obwa Uganda opposition eri genuine gwezeekola naye ngeno opposition enjinjirire ebadde ejja ebateekenga for granted nga Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere n'ekibiina kya DP kiwadde full support akalulu ka 2021 eri reform agenda face getwandise Kiza Besigye akabiri gumu kaseera yes akabiri gumu, I beg your pardon. Yes. Oyinza okugamba nti okwo kwe kwali okwetunda kw'ekibiina kya Democratic Party eri ebibiina ebirala ebyali bimerukawo oba eri ekibiina ekirala ekyali kimerukawo oba ekyamerukawo oluvannyuma lwa reform agenda okubeera nga eteekeddwa ebbali. Kakati bwe tujja nga tugoberera 2026 amaanyi agali mu kalulu ka 2021 n'akalulu ka 2026 oyinza okwesanga nti gayinza kugeraageranyizibwa ku maanyi agabadde mu kalulu ka 2021 and history has a way it repeats itself. Nti 2021 ne 2021 birina engeri gye byafaanaganyeemu mu kalulu kirowoozebwa watali kubuusabuusa nti 2021 Dr. Kiza Besigye yawangula akalulu ako. Kubanga jjukira ebimu ku bibiina ebyaliwo ebyegatta ne reform agenda byalina structures nyingi nnyo okwetoloola eggwanga. Bakozesa structures ezo okusobola okunoonya obululu era kirowoozebwa okuba nti no mu 2021 yawangula akalulu naye okusinziira ku formation ya kyetwandiisa abali mu bukulembeze tebaali bakuwa ntebe opposition leader oyo aliwo wabula baali balina okumuyisa mu ttanuulu bamwoke ajje asobole okukkirizibwa nga face ya opposition mu Uganda nga bajjewo gye twandiyise traditional face eya opposition eya Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere mu kiseera ekyo kuba ye musajja yekka eyali trust waffe abantu gwe baali bakkiririzaamu. Tugenda okuva mu kalulu ka 2021 nga tekyali muntu ayogerako Paul Kawanga Ssemwogerere nga boogera ku kintu kimu Kiza Besigye. Yes, Era campaign zonna ezaddako mu 2026 bakola ekibiina olutuzeeyo mu bibiina ebingi. Reform agenda was not a political party, it was just a movement nga bolaba people power oba pressure group oba pressure group. Yes.
kati bwe tuyingira mu kalulu ka 26 k'ebibiina by'obufuzi reform agenda yagaana okwegatta ku bibiina binnansangwa byewandibadde olowooza okuba nti no bye byali eby'amaanyi nga bwolaba DP oba UPC oba CP neya nekyetwandi Forum for Democratic Change FDC. Yes. FDC formation paralyzed the structures of Democratic Party. Ng'otuuka ku scoreboard ng'otunuulira nti Museveni awo yali atandise okunafuya ekibiina ekyali kisinga okubeera eky'amaanyi mu byobufuzi bya Uganda. Because it was a well-planned move. It is something that needed, one, to buy the members from the political party by giving them ebifo eby'amaanyi nga bw'olaba nti no Semwogerere yali aweeredde obwa minisita nga bakava mu nsiko. Yes. Two, okujja abantu abamu mu political scene okubajja mu Uganda okubawa obwambasada oba okubawa offices oba assignments babeere nga bali busy mu mirimu bave mu politics okubeera appointed in government agencies. Yeah. Three, n'okugjawo abamu mu ngeri y'okubatta kyekimu ku ze twandise strategies ezaali ku mmeeza mu kunafuya ebibiina by'obufuzi kubanga abakulu bano bwe baali bava mu nsiko baatunuulira ebintu byonna ebiyinza okubeera threats eri plan yaabwe ey'okufuga. Kkiriza oba ogaanidde 50-year plan ey'okufuga Uganda was on paper. Oba oyagala oba toyagala. Yes. Baava ne plan yaabwe mu nsiko. Yes. Yakufuga Uganda okumala emyaka 50, at least okumala emyaka 50. Olweddaana bagatambuzza. Kati gwe kuba akafaananyi nga gwe twandiyise president wa Uganda ava mu West. Opposition wa Uganda asooka gwandiga nti asookerwako naye ava mu West. Oba ontegeera kyakugamba? Yeah. Nga eno mu East, mu Central ne mu North bateekwa okunoonya strategy enafuyiza ddala faces ezibaddeyo ez'ebyobufuzi. Kyova olaba nti nno tekikwewuunyisa okuba nti nno abasajja nga ba Agre Awol wadde nga baali bamaze okulaga nti ba opposition abagondiivu weyafiira yali Ugandan economist yafa ennaku z'omwezi nga 5 July mwaka 2021 juzi wano. Naye ng'abo bonna baali basajja b'amaanyi nnyo era ojjukira nti palamenti ya 96 yali y'amaanyi nnyo yalimu abasajja abo ba Agrawoli yalimu abasajja ba Ben Wacha n'abalala. I think Ben Wacha was also in that parliament. Kwegamba omwali ba Damiano Lubega Lubega South nga muli ba Johnny Kawanga Semwogerere oyavanga Masaka mwalimu abasajja ab'amaanyi enjasabiggu ba John Bana Kizito oyo nga Wemakinye mwalimu abasajja nga ba Nsubuga Nsambu Mukama Muwummuze Mirembe abasinga bonna kati tuyinza okugamba nti bagenzi. Yes. Naye reform agenda bwe yeeyubula nefuuka FDC yajjawo position ya legitimate opposition party eya Democratic Party neegikwasa FDC. Yes. Nekibeera nti omuntu akulembera Uganda ava mu West n'omuntu avuganya Uganda ava mu West. Ava mu West, yeah. Kati kankole statement eno nayo mugitegeere. In fact njiddamu buzzi. Nakugamba nti these guys balina kye bayita comradeship abaali mu nsiko. Yeah. Etagenda kusangulwawo. Etagenda kusangulwawo wadde oba kiki. Okulekanga Mukama Katonda yalese ne bagamba nti nno gundi afudde oba afudde atya. That one ekitta omuntu oyo kye kimuleetera okuva mu kye twandise comradeship bracket. Yes. So olaba nti olwaleero Dr. Kizza Besigye abadde asobola okubeera nga ye
presidential candidate wa FDC naye nga business zaadamu kiwandiise omukono zisigala zitambula bulungi nnyo tezibeera affected. Yes. Okitegeera. Naye ng'ate bangi kwabo abamukwatirako nga bamuwaayo ku kasente nga bono gabo babagagga baani abamuwaayo buli mugagga yasponsoringa reform agenda. Bw'okwata peni n'oteeka ku lupapula n'ogaa nti nno reform agenda baani aba sponsoringa. Mwalimu omusajja twamuge Agre Kiyingi we twogerera mukyala we yafa yakuba masasi ye tasobola kukola business mu Uganda ali Australia. Yes. Mwalimu abasajja abalala besigenda kwasanguza wano kuba kati bo dayiro bakola emirimu gyabwe emirala abalala ne bava mu Uganda. Abalala business zaabwe zaagwira ddala lwaki kubanga reform agenda was not it was not a pressure group that was established genuinely. Kalinga kayero ababaani abasobola okuvaayo ne bathreateninga obukulembeze bwa status quo. Yes. Era buli yajjayo omutwe Kali kanye yes. Bakakukwatirako nti twakava mu nsiko twagala tutegeere ani oyo akyalina abaana baffe be baani. Nange okay. Nyina ebintu biringa bisatu byesikkiriza nti ddala bituufu. Biriwo. Ekisooka ye formation ya FDC sikikkiriza nti no it's a legitimate opposition party in Uganda wadde nga ba supporters n'abamu kuba members they believe as many things nti it is a true political opposition party mu Uganda. Arguments zo zibesingewa anti nkugambye balina pulaani y'okunafuya ebibiina by'obufuzi binansangwa nga balina okukuleetingawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekitali ky'oyinza ogamba nti nga weekiri kibeerawo nga face naye nga it is not a serious party that is going to take power. Ebanga ddame omanyi ddame efaanana n'omuntu era bwe baba batunda engoye bajambaza n'enyuma omuntu naga bampeeyo esuuti gye mwambaza ddame eyo yakubeeba enyumye n'okunyumya nga osobola okugiraba nga ejja kunyumira ebangamu webale nnyo ebbanga eriwedde lyonna lyonna nga tuli mu face ya opposition eya Dr. Kizza Besigye ku mutima yakimanyi nti tabadde munnabyabufuzi alulira okufuuka pulezidenti wa Uganda wadde nga waliwo ekiseera we kyatuuka oba oliawo omanyi oyinza okuba nga ozanya paati n'oyingira mu karakita n'otuuka nawe okukkiririza ddala nti ddala ndabika ndi paapa wazanyanga paapa naye nawe n'otuuka okugamba naye kirabika ndi paapa n'otuuka n'okwagala okuwa omukisa. Akaseera katuuka Kizza Besigye neyekkiririzamu n'alabikira ddala nti asobola okubeera pulezidenti n'abeera ng'eyeerabidde nti ali mu muzannyo. Kubanga omuntu okumatiza abantu abakugoberera oteekwa okuba nga karakita ogiyingidde bulungi nga script ogimastarinze bulungi. Kakati ekyokubiri kyesikkiririzaamu yekibwetere. Lwaki tomukkirizaamu ku bantu enkumuliitwa abaafa? Okimanyi nti ekiseera kya kibwetere we kyabeererawo kyekiseera kyekimu nga Greenland Bank emaze okuggalibwawo ng'ejjiddwa ku Dr. Sulaiman Kigungu. Oyinza okwesanga either mu period nga Greenland Bank bagigaddewo n'ekibwetere weyavira mu Uganda weyaddukira oba weyayekera abantu akaseera ako nga bwayinza ogamba nti
mu period eyo kimanyi kino period eyo erabika eyagala okukwatagana bino birowoozo byange. I'm just assuming it. I'm not giving facts. Ne ndowooza yange. Kimanyi nti bwe bagalawo Greenland Bank ekibiina ky'abayeekera kibayita ekya ADF ne kiryoka kitandika okugunjibwawo. Mu mbeera y'okugamba nti batugaliddewo banka yaffe, banka ebadde etuyamba tugende tulwane tusobole okujjako gavumenti tukomyewo banka yaffe naffe tubeereko we tuli ng'abasiraamu. Okimanyi nti no ADF abantu abasinga okugyegattako balinga mugundi mu ddiini basingayo abasiraamu. Nga tujjukira bulungi abaali mu nsika amannya agasinga baali basiraamu ge bayetuuma. Bakozesanga nnyo amannya g'abasiraamu. Kati tujja eno Greenland Bank eggaddwawo ADF ezze ebbulukuseemu basiraamu era. Kubanga oyinza okwesanga nga Greenland Bank either yawola reform agenda sente zagiyambako okulaninga campaign oba ng'aba reform agenda gye baateekanga sente oba nga bamembers ba reform agenda gye baalinanga accounts ezaabeerangako sente nnyingi naye nga kaali kakodyo kakusuula campaign ya reform agenda. Museveni amanya nti this bank cannot stay here because it can be a threat to my power. Basobola okukozesa bank eno okufundinga kugamba any group to overtake the government. Ndowooza yange ngazija ku bwongo. Era mu kulowooza kwange nze ndowooza bwe nti oyinza okwesanga ng'abantu abo bagamba abaafa abaakibwetedde in courts oba mu bukomera bayinza okuba nga oba oliawo baalinga bayeekera abaalinga baagala okgenda okwegatta ku ADF. Naye ndowooza ne banoonya tunaamatiza tutya abantu nti nno abantu bano bafudde kubanga nze sijja kulimba saawulirayo famire egamba nti abantu baffe baafiiridde mu gundi mu kanisa. Ojjukirayo embeera eyo eraga nti nno omwana wange aba yagenze mu kanisa oba omwami wange yagenze mu kanisa oba mukyala wange yagenze mu kanisa. Abakyala be basinga okubeera mu bintu ebyo ebyobugoberezi. Naye wali owuliddeyo omwami agamba nti mukyala wange yafiira mu gundi yakibwetere. Wali owuliddeyo commission evaayo nga enoonyereza negamba nti abantu abafiira mu njege eno balowoozebwa okubeera nga bali bwe bati era families ziri affected era gavumenti erina plan kubanga it was a massive kugamba kyali kinene nnyo ekitasobola kumala gagenda bwekityo. Nate Mwai Matovu nina documentary gye nalaba ku the BBC nga bakakasa era balina n'abantu be ba-interviewinga eyo nga balaga nti balaga n'awantu bulamu balaga nga balinga abaaliwo. I want to get the title of that documentary abantu nabo basobola okubeera nga bagiraba naye tugende mu maaso naye nga I watched that documentary ng'eraga nti waliyo ba eyewitness abalinga abagoberera ebintu ebyo. Omuganda wabula kwekubya walabako ku firimu ya Amini The Last King. No firimu ya Amini eyasooka ndozeeyo sinagiraba kuba yazanyibwa mu Kenya. Siri mulabi nnyo wazifiri naye enalaba The Last King of Scotland yazanyibwa gundi Whittaker. Kati waliwo gundi ya Amini eyasooka firimu ya Amini era loyo naye gye yatunuulira ndooza n'agamba kazanye character eyo. Mubalagira nti no Amini yalyanga emitima gy'abantu. Amini yalyako ku mitima gy'abantu. Actually, the documentary is titled Faith Under Fire. BBC African Eye documentary 1 year ago. Bajja Kanungu mwezi Uganda. Nze sigamba nti no documentary teriyo. Documentary esobola okubeerayo.
nti bateekawo embeera zetwandiyise eziri believable. If you want to do something, you must prepare the minds of the people. Atero bakakasa oba proving. Obakakase era oba proving. Katoloza nti mu documentary ba interviewing abantu abawere 10. By interviewing, of course, we tuba tukola research oba ne sample size. So by interviewing abantu abeka nungu bali babiri. Exactly. Kakati abantu babiri basobola okumalayo okukakasa buli kimu ekyaliyo. Era nga bakunnyonnyola bulungi nnyo ebyagenda mu maaso. Museveni efuga Uganda munaagenda okutegeera ebikolobero byayo ng'amaze kuva ku bukulembeze bwa Uganda. Nekino nakyo bwe kyali. Sekweyama teyafa Kabenje yali Secretary General DP nti akabenje ako kaali kategeke meeting yatuula mu kifo bwe kiti timujjukira omusajja gundi yakola bwati ne bwati nti ekyo kyali kitegeteeka baakirimu gundi ng'ebya General Luwumu bwe tubijjukira webale nnyo tosobola kumanya bubi bw'abantu bali mu gavumenti nga gavumenti ekyaliko kuba bakola buli kimu ekisoboka okubobekerera katuveeyo ekyo kyekyokubiri ekyokusatu ye ADF ekibiina ky'abayigire kya ADF kubanga buli ADF lwestriking nebaga nti ADF yakubye esumagiza nejja neyingira mu Uganda nebako kyekola ero mu Uganda wabaawo ensonga enkulu ey'essimba egenda mu maaso ADF nerumba nebagezaako okutulayibatinga obwongo bwaffe tubuze ku ADF yo ejjira mu kaseera nga waliwo kyetwetaaga okuwugula kati yagenza okujja nga Uganda twakafiirwa abasirikale abasoba ndowooza mu 15 Somalia wali owuliddeko emikutu gy'amawulire nga discussing about that sinyo it wasn't really covered up to the school and did whatever they did that attracted international and local media, and up to now nothing has come in the light. Uganda, as far as the loss of our comrades is concerned, and it is the biggest, the worst ever Buchanga mission says is international, is keeping emirembe, or peacekeeping missions. It is the worst. But it went just like that, as if nothing happened. Yes. So, bwe tukomawo mu FDC olwaleero nze bwe ntunuulira ekigenda mu maaso olwaleero kindaga abasezi ababiri ababadde basera nga bava ku kyalo kyekimu naye nga tebaserera ku kyalo kyabwe okubaserera ku byalo FDC tosobola kunimba nti FDC ey'amaanyi nnyo mu myaka 15 oba 20 egiyise tesobola kuleeta babaka ba parliament bawera 20 kuva mu western part of Uganda nga FDC president ava mu western part of Uganda. That is one of the indicators eziraga nti no FDC ino okubanga amaanyi gaayo ate tegali nannyiniyo oba ngabuluga nti agikulembera gyasibuka ekyo waliwo kirabyewo. Isn't that a conspiracy mwami Matovu? Because mpuliriza bulungi olw'ensonga bingi nnyo be bakulaga nti olumu nti tebaweebwa kadde ku mobilizinga nabo bennyini bakwata beagents baabwe. We've had all those things nga ne grassroots oba grassroot structures tebazikoze bulungi. Don't you think nabo bennyini baba abantu obuliriza byenjogera bategeera okunsinga abasinga bansinza n'amagezi naye byenjogera birabibwa n'ayonka. Robert Kyagulanyi Ssentamu tiyaweebwa mukisa kukola campaign nga bwe yali alina kukola campaign naye bw'otunuulira mu region gy'avaamu ababaka ba parliament abava mu region eyo abaagenda
mu kibiina kya Nup basobola okuyitamu ne bemutamanyi. Dr. Hildeman yali musajja nga yekubira muziki n'ayingira parliament. Dr. yali musajja nga ali ku stage n'ayingira parliament. Kayemba Solo yali musajja nga ali mu management y'abayimbi yayingira parliament. Tutunulira abasajja nga ono omwana we Nansana yani yali chairman wa Busiro oba nakati akyali. Those are new faces. Oba ye Paul Subuga. Like ono gundi we Busiro manager wa team ye Busiro ya wa Busiro FC. Yes, Nsubuga. They never had time to campaign, but if people appreciate them, they accept them because they are their own. So Chonga matino NUP esobola ogenda n'etunda nnyo mu West nga jeva bajirejectinze. No. It is only FDC that is almost rejected from the western part of Uganda and accepted elsewhere in Uganda. Kozesa mukwe. Kubanga tebagikiriza kola era n'okufieldinga ba candidates tebabakiriza kufieldinga ba candidates bangi lwa nsonga kijja kunafuya. Olaba omando kyamaanyi olaba FDC kuletera y'ababaka 50 okuva mu West. Eyo yandibadde strategy nga mu West wali ababaka 50 oba 60 nga bolaba NUP weyina ababaka bano kati mu Central ne bamanya nti ne bwe bajja wano ne bagattako namba ya wano mu Central ne bagattako East ne North babasobola okufuna bargaining power ey'amaanyi mu Parliament. It is non-existent in the structures of FDC. So in brief, there is a loophole, it's a red flag. It is a platform kubalabira bagagga kyabayinza okubanga banyize mu kaseera kano kubanga kkirizo bagana buli mwaka oba buli myaka 5 wabeerawo omugagga anyiizibwa ekibiina kya NRM to the extent of okumugoba mu business gy'abadde akola. Naye baagala okumanya ekkonde evannyuma ogenda dikubirawa ogenda kuyingira FDC ogenda kuyingira NRM ogenda kuba mu byabufuzi ogenda genda bwe. What are you going to do? What is your next move? So FDC eteekebwawo basically eringa gundi ya kuketta kutegeera kumanya abatukyaye abalina endowooza ez'okudda mu nsiko be baliwa. That is the motive. That is the nti ngoloza lwaki FDC bwe yali ekyusa obukulembeze okuva mu Dr. Kizza Besigye okudda mu mikono gya omwami abanyiddwa nga Mugisha Muntu. Lwaki ate Besigye yadda naye esimbawo? Kubanga ye muntu akulaga nti nno yali atunuulira okuzimba structures. Yes. From the grassroots, from the village level to the national level. This it should be a defiance. That means already we know creating a divisions within the party to sustain this stagnation of progress within the party. You should not progress. You should be rotating around the same thing. So ekyo kiba kitegeeza nti Mugisha Muntu munansiko munne munnamagye munne yayingira FDC nga agenda tagitegeera nti gundi yaabwe gye baliko plot yaabwe nga Katemba waabwe tamutegeera. Nakugambye omuntu bw'aba azanya paati yeerabira nti naali mu kuzanya paati bw'aba agizanye bulungi n'ayingira character. Besigye yayagala okusigala nga bunogamba a permanent face of the opposition mu Uganda because era bifuna aba bifunamu mu international donors. Museveni aba amuwa ssente buli waba agenda okwesimbawo tayagala mulala azifune azitaaga naye yeetaaga ssente ezo kubeera nga is the controller, is the godfather in the party. Kati yali tayagaliza mulala, yali tayagaliza ani Mugisha Muntu naye abeere nga ali mu gundi eyo
okulaba nti Museveni naye bwe yajja n'alemesa banne be bwe baali mu ccu ne Besigye naye bwe yajja mu FDC yalemesa banne okumubeera mu waggulu bwati ng'ayagala ye alina okubeera face ya opposition mu Uganda. Okay, so we should assume nti akatego oba akazannyo kanene abakamanyi bali bantu babiri bokka Museveni na Kano Besigye abali mu FDC abalala they are totally green about it. No, waliwo abakimanyi bimugisha muntu yennyini ateeka okuba nga akimanyi. Then why would he form another party, another formation? Anti kugambye Besigye ayagala kusigala nga ye jjajja wa FDC ye taata ye maama ye kojja mwina bagala okubeera kimwagala okubeera mu kibeere naye nga ye yali ku top. nga Museveni bwali godfather mu NRM ne Besigye kyali ayagala okukola mu FDC naye nga talina okulaga nti no ebiri mu NRM si byakola eno because alina pretending okulaga nti no he has an alternative solution and he must live by example. Yayambala ekiscript obanga ozanya ekintu obanga ozanya part nakugambye olina okugiyingira mu character n'ogiyingiramu n'ogitegeera bulungi nnyo naye ate bw'oyingira character nawe nyini n'otuuka okwerabira nti no you are an actor. Nti omuzanyi bw'azanya atuuka ekiseera n'ava ku stage n'agenda back stage Besigye yayagala okusigala ng'ali ku stage all the time. Nga tayagala character ndala gwe twandise understudy kujja ku stage kuzanyamu ku party gy'abadde azannya. Uganda y'enkya